Yes, mukyala mukulu amanyikidwa nga Zuena Kirema ngono mukyala wa Bebe Banton avuddeyo neyegatta ku Daniela n'agamba bannayuganda lwaki mulina emitima emibi, lwaki mukola ebintu ebitasaana, ye lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti musharinga negativity over social media nga mulabye munnammwe ali wali afa. Daniela agambye nti bannayuganda balina okukyusa mu nkola yaabwe ey'ebintu, otherwise ebintu nga bitambula si birina okubeera ebituufu, nti bagenda mu maaso n'okuba nti baswaza ensi yattu Uganda n'okumalamu abantu amaanyi. Zuena asobodde okuba nti akyalirako Jose Chameleone mu ddwaliro era nga bingi obaolyawo byavuddeyo era nga olumaze okukyalirako Jose Chameleone mu ddwaliro. Reporters wadde Daniela ataliyo mu ggwanga, ajjukira Daniela ne Zuena babadde bamukwano okumala ebbanga era nga Bebe ne Jose Chameleone bamukwano okumala ebbanga era nga bamukwano ddala. So n'olwekyo family ezasobola okuba nti zikwatagana era nga buli kimu ekigenda mu maaso buli muntu mu matu ga munne agenda maaso n'okuba nti akifuna. Olwaleero Zuena asobodde okuba nti akyalirako Dr. Jose Chameleone. Reports naziwa mama Abba atimu Daniela n'amugamba nti omwami tali mu mbeera nnungi naye kimmalamu amaanyi kwe kulaba abantu abakyamu nga bagenda mu maaso n'okuba nti basharinga ebifaananyi ku social media. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number Rich Boya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga tanaba kuba subscribinga nkugamba nti genda maaso n'okuba nti osubscribinga osobola okuba nti otambula ffenna, osobola okuba nti ofuna amawulire nga bigatambula. Uganda warap nalabye lwasanga yeegaana ebintu nengamba nti nabatansi alina kyakyogereko nengamba that is Uganda. Akasente k'abayimbi akawasale musale kafuluma guno omwezi. Yes, eno wiki abayimbi gwatanda bakuba nti obitegeera abayimbi bagenda kuba nti bafuna akasente kaabwe this week. So n'olwekyo obanga olina omuyimbi yena gw'obanja nga yagendako ewa Jenosale musale bambi okwatamu ebyangu wagenda ku mulyango gw'omulinde kubanga amajja oba oliawo bagafunye dda. Nze Rich Boyawo Ntambi Jimso nzikiriza nsobole okujja mu palapase nkutuuse gyolina okuba nti ogenda osobole okumanya ebintu nga bintambula. Now omanyi Jose Chameleone alina obulwadde obulidde enjalasa ennyo, obulwadde bw'ekibumba nakatago pancreas and liver byagenda maaso n'okuba nti bikuba ku ndiri era nga Jose Chameleone togerera nga bwe nagamba juzi nti obulamu bwe bwewalikiriza bazadde be, bewaliriza baana be, bewalikiriza bakyali be, mukyala be oba bakyala be n'abantu ab'enjawulo era nga Zuena yagenda mu maaso n'okulaba ebifaananyi bya Jose Chameleone ne bimalamu amaanyi. Waliwo ebifaananyi ebyo yabisharinga naye ng'ate omuntu yasharinga ebifaananyi ebyo tetwamanya kigendererwa. Ayinza okuba nga gemu yazeemu ate bupya nga Uganda bakutuvuga speed paka letugenda okuba nti tukoowera. Zuena yagenda mu maaso n'ogenda ku social media n'ayogera byeyogera n'agamba nti ye bantu mmwe mwabaki osobola otya okukwata ebifaananyi bya munno n'obiteeka ku social media. Alina abaana ng'okimanyi n'abaana tebali mu ggwanga oba tewaliwo we bali. Mwagala kumalamu baana mutima, mwagala kutumenda mu maanyi abaana nabagambye nti tatawa balina just bacteria naye ng'ate mwe mwagenze mu maaso n'okuba nti musharinga ebifaananyi ekintu ekyakutteko kati sinabye nsobola kunnyonnyola abaana wano nno. Zuena Sali mukyala wa Bebe Banton big size extra large made in Uganda Gagamet international boss yasobodde okuba nti obaolyawo adduka misinde okulaba embeera ya Jose Chameleone gy'alimu mpola mpola ng'amaze okuba nti atuukayo mu ddwaliro. Zuena kyeyalabye kyammazeemu amaanyi. Zuena yasobodde okuba nti akologosa maziga newankubadde nga ate yavudde n'agamba nti bambi musabire Jose Chameleone. Ngenda kukiddamu buladi wange gwe yenda aliyo ampuliriza ngenda kugamba sabira Jose Chameleone, osabire Jose Chameleone, osabire Jose Chameleone, osabire Jose Chameleone kubanga obulamu bugenda maaso n'okuba nti busebengera. Zuena atuuse mu ddwaliro ne bimugwako awo ne wasobodde okuba nti agetinga in touch ne mama Abba n'amugamba embeera Jose Chameleone gy'alimu era nga oba olyawo mama Abba amawulire gasobodde okuba nti afuna tegabadde malungi. Wano nno Zuena agenze mu maaso n'okugumyagumya mama Abba n'okugamba mama Abba buli kimu ekitambula mu maaso era nga obalya Bebe Cool yasazeho okuba nti awa Zuena ebetu okujjanjaba kyali wamanyikiddwa nga Jose Chameleone. Kujjanjaba kyali wamanyikiddwa nga Jose Chameleone, kujjanjaba kyali wamanyikiddwa nga Jose Chameleone. Mpola mpola nga kyonna kigenzewo ekyo nga kino okubeera olwaleero like Daniela basobodde okwogera ne
ne Zuwena mukumala kwogera ne Zuwena bingi oba oliawo ebigenze mu maaso n'okuba nti oliawo bitambula naye ng'ate tulina okuba twekwata ne tubikwata ne tukikuŋŋaanya ne tukikwasa ne tusobola okuba nti tukyusa embeera nga balina okuba nti ebeera otherwise embeera si nnungi eya Jose Chameleone. Zuwena avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti mulekerawo kuspreadinga negativity, mulekerawo kumalamu abantu amaanyi, mulekerawo okuba nti musharinga ebifaananyi ebibi nga mulina ebirungi osobola okuteeka ku social media. Era avuddeyo n'asaba bonna abasobola okuba nti basobola bagende bayambeko musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone nga bamusabira. Bingi ebikyatambula mbagambye nabagamba buladi wange musabire Chameleone ali bubi ebyaddala ali bubi so n'olwekyo weetaaga just kugenda wansi ku mavivi n'ofukamira n'osaba then oba oliawo Katonda akuwa obwangu n'osobola okuba nti obikyusa nga birina okuba nti bikyusa era n'ogenda maaso n'okuba nti okola mpola mpola. Weebale kutambula nange, weebale kunjagala, weebale kuba nti eva obeera wano mukutukulu mugwa Uganda mukama wuli ogenda maaso n'okuba nti osubscribe n'otambula fenna nkomawo n'amawulire amalala gwe beerawo kankomewo.